Kigambibwa nti abafumbo bano bafunye obutakanya mu kirwadde beeyisaamu ensambagiro omukyala gwe kuddukira ku LC gye yasuze nga tabisobole. Omwami Ibra Ssenkubuge bw'akedde ku makya nti agaddewo olugi n'agenda mu kinyonyi ky'ekiri mu lugazi gy'akolera ng'abaana basibidde munda okuli olugi olw'ekyuma nga kufula esibira munda. Munju mulimu ebintu singa bakumetala ne oba omuliro gwata tobawona butaso abaana abato myaka ebiri basula mu kamu nyumba newe manko koma okutusa sawa zirinya tebannanywa ku kyayi tebannalya kamere buli kimu kyonna. Abaana abadde mu nju bagolokose nga tebalina bayitanga n'enjala etandise okubaluma kwe kukaaba ab'emiryango ne baagala okubagulira ng'olugi lusibe babuuziza ani abasibidde munda nabo kwe kutegeeza nti kitaawe yabasibiddemu nga abagumiza nti babeeremu ajja kubasanga. Kiba kya kivve nnyo bannanga abatuuze mwena basigadde abala mwegendereze mulabire ku ekyo teri kugalira mwana wa ggwanga n'omugalira mu nnyumba nga talina musango. Omwana tabeera wuwo omwana abeera wa ggwanga ki byonna. Babadde bakyasala amagezi ne nnyina abaana Mario Nabosa watuukidde ng'alaba abaana bala yajira mu nnyumba era wano abadde n'omukyala wa LC abadde azze okubatabaganya ne bimuggwako. Omukazi yasuze wange bukedde ku makyanga mugamba tugende tulabe oba omwami yasuzeemu twogere naye tutuuseewo ng'ennyumba kuliko kufula abaana bali muli bakaaba ne mugamba tukoze tutya kati paka lwagambye mwabaddemu emmere gye twaliddeko ekyeggulo n'abayita n'ayisaawo omukono n'abagamba mubikula seppiki mugirye. Basuse kubira kitabu abaana bano Ssenkubuge essimu n'agaana okuzikwata ekidde essimu kuziggyako era wano abantu abadde bamaze okukunga ne basalawo mu bwangu okuyita poliisi kulwa ng'abaana bafuna ekizibu. Twamala okumukansolinga waweddewo akabanga netulowooza nti embeera zize muki mu nteeko kakati tubadde surprised okulaba nti batuyita nti ate omusajja yagalidde abwana mu nyumba omukazi ali wabweru era olugi luliko ekufu. Poliisi etuuse n'eremererwa okuggya abaana bano wabula n'esanga obuzibu ate nnyo abadde yagaana ekyokukwata bba nti kuba ye abadde tamuwaabidde ku poliisi wadde nga bafunyemu obutakanya nti waakiri ajja kunoba agenda ewaabwe naye nga tamuwaabidde abatuuze kye bawakanyiza. Oluvannyuma lwa poliisi okulemerera okuggula enju wadde wabaddewo abadde baleese enjondo bagiragirira Ibra gy'akolera poliisi n'ensera okugenda eyo bamuleete era nga mukyala we agendeddeko abalagirire gy'ali kuba abadde agambye nti ali mu maka ge ag'okubiri. Kyokka poliisi ebadde yakavaawo mukwano gwa Ibra amukubidde essimu nga amuyita agulewo enju nga poliisi evuddewo emunoonya gy'ali era naye azze mu bwangu n'aggulawo kyokka nga ne yeewuunya eyasibirira abaana mu nnyumba nga balumiza mukyala we atabaddeewo nti yalibanga yasibyewo. Nya Ibra bagenze mu katale Sebaze n'akomaka gwali nnyojje oyo byabakazi bizibu agamba tanasibiramu ku baana mu nnyumba yabalekedde sente z'emmere munagenda nga tewasibyewo okwo era Ibra nze mbale newuunyiza aguddewo abaana abiri ne bafuluma naawe abatuuze omutwalo bafulinyira abaana ekyokulya era olabye kamera ya Bukedde TV n'addukira mu bitooke ebirinaanyeyo nga poliisi weetuukidde ng'abuzeewo. wamma mujje tugende akulira ensonga z'amaka n'abaana ku poliisi Lugazi Teireitu Michelle alabudde abafumba okwewala ensobi ezizingiramu abaana ng'ekyo okugalira omwana mu nnyumba rights ze oba ozityoboodde eddembe mwegendereza okutyoboola eddembe ly'abaana si kintu kirungi. Oluvannyuma nnyina w'abaana bano atwaliddwa ku poliisi okukola statement nga bw'ayomba ne poliisi okumanya eyabadde asibidde abaana be mu nnyumba. Mukasa Kivombi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.